Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde tulabe enfumba gy'ofumbamu ennyama mu sitayiro eyo nga bw'olaba. Omanyi ennyama eno efumbibwa mu sitayiro ez'enjawulo oba mu nfumba ez'enjawulo. Kati njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu bw'oti nga bw'ogenda okulaba. Tugenda kussaamu ebirungo eby'enjawulo. Kati teeka essefuliya ku kyoto gy'ogenda okufumbiramu, teekamu kaabutto, teekamu obutungulu mu butto nga bw'olaba. Nze nfumbidde mu pressure cooker nga bw'olaba, nfumbidde ku ssigiri. Kati bw'oteekamu obutungulu ne bukyamuka, teekamu omudalasini. Tunuulira nnyo bye nteekamu, ennyama y'egenda kubeera mpoomu nnyo. Bw'omala okuteekamu omudalasini teekamu entangawuuzi. Bw'omala okuteekamu entangawuuzi teekamu galiki, oyo galiki gwe ntaddemu. Tunula olabe. Kati bw'omala okuteekamu ebyo teekamu ennyama. Funa ennyama yo ogitereezezza bulungi, ogisazeesaze, ogyozezzaako kiba kisobose, beera ng'ogisuulamu bw'otyo nga bw'olaba. Kati beera ng'ogikalanga gikyuse. Ennyama eno ebiseera ebisinga emanyi okuleeta amazzi, ezaala amazzi, osobola okugaggyamu n'ogateeka mu kasefuliya ebbali n'osigala ng'okalanga ennyama nga yo nga bw'olaba. Teekamu ennyaanya ozirabye. Omala kuteekamu ennyaanya teekamu kaloti ng'omusazeesaze nga bw'olaba. Bw'omala okuteekamu kaloti teekamu green pepper. Tunuulira nnyo bye nteekamu, kijja kukuyamba. Oba obuyitibwa bukoola oba kootimeeru bwe butyo buyitibwa, nabwo bulungi nnyo obuteeka mu nnyama. Kati awo bwo busaleesale bubuliremu omwo. Ennyama yo egenda kubeera ya njawulo, ejja kuwoomera. Ejja kuwoomera abantu. Bwe kityo bwe kiri. Bwe tunula olabe. Kati tuteekemu buno obw'enjawulo, ejjira, kuloovuzi, iliki nga bw'obulaba. Ezo kuloovuzi tuzisekulidde wamu, tubigase tubisekula. Bibyo byolaba bye ntaddemu. Taddemu kuloovuzi, jjira ne iliki. Bw'omala obiteekamu ng'obisekudde bulungi, teekamu akanzaali kasimba ke ntaddemu. Taddemu lweyiko kabibiri, tutaddemu asimaati wabibiri naye taggwaamu asimaati lekamu, teekamu mutonotono. Teekamu lweyiko tube nga bw'olaba bubiri bujja kukola. Ezo ennyama ziri kilo 2, taddemu lweyiko tube bubiri. Teekamu ne ku kaamulali oyo omunene oba omufunye, tomukutula, muteekemu nga bw'ali. Okitegeera? Kalali oyo omunene mulungi nnyo, kwegamba kalali oyo aleeta appetite wano mu kulya. Oba mukitegeera? Ndowooza oziraba enva zaffe bwe zityo bwe zifaanaganye. Sigala ng'ozikalanga zikalange, sigala ng'okalanga enva ezo, bwe sigala ng'ozikalanga. Teekamu ebirungo eby'enjawulo nga bw'obirabye, enva zo zigenda kubeera mpoomu nnyo. Enfumba eyo bw'etyo nnungi nnyo. Kati oba olina akammonde akazungu teekamuko. Kati beera ng'okasiikiramu, oteekemu n'omunnyo, togwerabira. Omunnyo gulina okunoga. Mwenna abafumba enva zirina okunoga omunnyo. Omunnyo guno bwe gunoga mu nva, enva ziba mpoomu. Mukitegeera? Beera ng'ozikalanga, tutaddemu obummonde obuzungu nga buubwo. Ennyama egenda kubeera mpoomu. Kati awo ogikalanga bulungi. N'oba toyagalamu ssupu osobola oggirya, ebeera ejja kujja. Kati oba oyagalamu ssupu, teekamu amazzi nga bw'olaba. Kati awo teekamu amazzi nga gawerako, asigalamu yajja okubeera ssupu. Ganaagenda okukalira, ennyama eyo egenda kubeera ng'eyidde bulungi nnyo. Ekyo nkikubuulira. Kati nga bw'olaba yo otaddemu ssupu. Kati bw'omala okuteekamu, bikkako ennyama yo ogireke etokote. Etokote, mbiseeko. Gireke etokote. Kati ssupu asigaddemu ndowooza omulaba yuuyo. Kasupu okalaba kakyuse kkala bulungi nnyo nga bw'okalaba. Kawoomu, kazitowa, kagenda kuwoomera singa onaaba ofumbye bw'otyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagala nnyo mbalage enfumba ez'enjawulo, kuba ennyama eno osobola ogifumba mu nfumba ez'enjawulo zonna z'oyagala. Bw'etyo bwefaanaganye enva zaffe, zifaananye bwe zityo nga tuzitadde ku ssowaani. Nsuubira mukyetegereza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.